Nyondo gyebaleko nnyabo nkulamusizza nnyabo. Mbadde nkufollowinga ebbanga ddene ndudde nga nkufollowinga ku Facebook. Mbadde nkufollowinga naye nange nsaba onnyambe mu nsonga yange eno. Nina muganda wange Masa Nakyeyune abadde agenda Dubai okukola yagenda yasooka n'abeerayo ebbanga eryasooka. N'akomawo omwaka guli ogwaggwa bwe yakomawo n'abeerako e Uganda bwe yabeerako e Uganda ebbanga n'amala n'alinnya n'addayo mu January w'omwaka guno nga yali agenze kukola mu Lubaba batabula bukyayi oba gye yali akola n'amala n'afaayo n'agenda wala gy'abadde akola naye banne bagamba simanya badde akola mu bazungu simanya mu Bachina gy'abadde akola kuba balitambulira watuufu wakola ki wakola nga ngamba akola simanya mu Bachina simanya mu bazungu bw'atyo nga bwakola ki bwagamba kati ku makya ga leero yakede n'akubira sisita wange simu n'amugamba nti amulabiriranga abaana be bali Kisolo teyazzeemu kudda ku ssimu wadde okumuwuliza naye tukuba ku ssimu ye essimu egenda eyitamu teryagikwata ne bw'osindika message bazisoma naye tebaddamu kati mukwano nsabadde nsaba onnyambo nkulabye ng'oyamba abantu bangi nkulabye ng'oyamba abantu bangi mukwano naye nange mbadde nsaba onnyambe muganda wange sonyi oba yafunye obuzibu babamusse bwe yabadde akola kubanga mikwano gyo bwetunoonyezaako ko yagambye bwe yakola simanya badde akola mu bazungu ate omulala mu Bachina kati sibitegeera bulungi binnemye okukola ki okugattagatta bwembigatta tebitegeerekeka ate nga yakubyeyo ku makya okukubira sisita wange essaawa nga nnya nga amugamba nti afunye obuzibu naye amulabiriranga ki abaana bali Kisolo kati mukwano nsaba onnyambe nga bwezze oyamba abantu nyamba otuusiza eddoboozi lyange olabibwa abantu bangi mukwano nyamba osanga nange naafuna okuyambibwa mukwano neyanziza mesigi yange bweneeba etuuse bulungi. So ngaawe muwulidde ye Nakyeyune Martha naye nga nsooka okubabuuzaako mwenna abatufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo amannya gange yenze Nyondo Rozet era nga mbaweereza bannayuganda bannange nga nsinzira ku mikutu egy'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram wamu ne Facebook, YouTube era nga tukozesa amannya ge gamu Nyondo Media. Anakusubscribe ku YouTube channel yaffe era maaso bere nga to subscribe nga nateera ngwate ne kade kikuyambengako nti oteka ekintu kyonna ekipya ate obeera olaba wamu naffe otegeera wamu naffe kyonna ekigenda mu maaso nga tusinzira mu UAE, Dubai n'okwetuloola states zonna eza UAE. So mwana gumuwulidde ye Nakyeyune Martha kigambibwa okuba nti oluvannyuma lw'okuweereza sisita we message gye yamuweereza enkambwe yabatiisa essimu nesigala nga baweerezaako message yasooka nevaako ate oluvannyuma ne babeera nga baweerezaako messages naye nga oli taddamu nga bakwata nga takola ki nga bakuba naye nga takwata. So omukyala kwe kuyitako gye ndi n'agamba Nyondo mbadde nsaba bambi onoonyezeeko omuganda wange oba onkolereyo vidiyo yonna waba nga waliwo abamumanyi Nakyeyune Martha ebifaananyi mubirabye byebyo n'akavidiyo ti waba nga waliwo omuntu yenna amumanyi at least ayiteko mu comment section oba ayite ku namba y'essimu eyo oba enamba y'essimu ya Nyondo Media abeeko nekyatugamba. So nange nasitukiddewo olw'ensonga twasalawo okuba nga tuweereza bannayuganda bannaffe mu kusasula ne mu butasasulwa. So nsaba gwe wenna ng'oli wanene Dubai omuwala oyo efaanyi nga mubirabye Nakyeyune Martha ayinza okuba nga ali mu bed space oba nga ali ludda oba ali mu kiyumba aba ali luddawa nabo tebamanyi bulungi naye oba nga omumanyi oba ng'olinako omulabako oba nga waliwo kyonna ekyaguddeko olina ky'omanyi kyonna bambi tuba tusaba otutegeeze famire ye ebeere ng'ate emmanya ekituufu ekakkane kubanga bwe yamala obaweereza ebintu n'abagamba nti babeere nga balabirira abaana be ate essimu tebaddamu kumuwuliza. So ansaba gwe wenna ali eyo oba ali mu bed space oba ali ludda ng'omumanyiiko Nakyeyune Martha bambi gezaako okuba nga otuwako ku information yonna famire ye bambi emanyi ekyagenze mu maaso oba ekigenda mu maaso naye. So
ebifaananyi byebyo oba ekifaananyi kyekyo naye nga twebaza bannayuganda batukkiririzaamu era nga ffe aba Nyondo Media lwasalawo okuba nga tubaweereza era nga tukkiriza nti ffe tubaweereza nga tetulina wadde ebisale bye tubateereddewo. However, sometimes tuyisibwamu amaaso kintu kino ngenda kukyogerako ate ebiseera ebimu nti abantu batuyisamu amaaso oluusi nga batwetaaga mu ngeri emu oba endala. So tufuna abantu ab'enjawulo abajja oyo nagamba mbadde nsaba onoonyezeeko ku muntu ono, mbadde nsaba onkoleeko kino era tukikola ate nga tulina bisale bye tubasabye. Recently waliwo omwami bambi eyantuma nangamba mbadde nsaba ogendeko mu ddwaliro bweriti batugambye omwana waffe gyali ABCD muzeeyi samusawadde 5 dira munengenda mu ddwaliro era tukizuula nti omwana yaliyo. Nono gwe twayogerako recently omuvubuka yani naye twampostingako era netuma tumuzuula family nekakana. So tetukenako ku makya ne tugamba nti bannaye mutekawo sente bwesiti mutuwe sente bwesiti okukola kino tukikola ku bwa Katonda wabula tusaba nti naffe otubanga towaddeyo okubaweereza bannayuganda naffe at least mufube okulaba nti mutu appreciatinga si mu kutu appreciatinga nga mukwata mu nsawo wabula n'okutugondezaamuuko ku mirimu gyaffe gye tukola kubanga twewaayo. Olw'ensonga nti kyekiringa waliwo omugenzi amabegakaawo waliwo family emu yagala neŋŋamba Rozet tulina omuntu waffe tugambibwa yakoze eki yafudde naye tuba twagala kumanya ekituufu kyekiriwa kubanga waliwo ebitankana nga nono omugenzi kakoze yakoze eki eyavudde mu bulamu bw'ensi. Naye ate bw'osalawo n'osituka n'ogamba nti kati kaŋŋende bambi nnoonyerezeko family enjibuli okusinziira ku kyembeera mpulidde bwe kiba kiŋŋambiddwa. Sometimes bw'otuuka ku bantu abamu babeera road olw'ensonga nti abantu abamu balowooza nti ku YouTube kuno tujjako essente nyingi ndowooza ntubasukkulumako bane munansonyiwa ekigambo kino okukyogerako olw'ensonga nti mutukalubirizaamu somehow ababeera batutumye ebimu sifa abeeragira ne tugamba nti katugende tubikole naye ate omuntu abeera nga akwesize n'agamba nyambaako naawe notekamu obudde bwo notekamu transport wo n'ogamba kaŋŋende ate n'osanga omuntu gw'omanyi nti omuntu awo wabadde abeera beyavudde mu bulamu bw'ensi bwe yafunye ekizibu bw'omwebuuzaako sometimes abamu babeera road just muli mu kunoonya content bikitwala tugende naye nga nawe watumiddwa oba oliawo. So just njagala okubategeeza nti bannayuganda tuswalawo kubanga tubaweereza si lwakuba nti tuba tunoonya content kulya ssente tulina emirimu gye tukola era sometimes mutulangira nnyo nti bannaye simanya munoonya content bikitwala tugende by the end of the day mubeera ne mutwetaaga oba okitegeera. So buli muntu abeerawo n'omugaso mu bulamu bw'ensi. Mbasaba n'eggonjebwa bannayuganda bannaffe wallahi ya Mungu naffe mutuwangulize kubanga tuweereza abantu bangi ab'enjawulo ku mukutu guleno ogwa Nyondo Media. Abaana bangi abafuniddeko obulamu obujja nga si kwewano bakwogera bubi era mukirabyeko obanga oba togigoberera nga tobiraba nga kugendako emabega ojjako akasa nti kubaddeko abaana bangi era abantu bangi betulangiddeko naye nga tetusasuddwa tubalangirako abantu baabwe ne babafuna abantu bangi egwe wenna just asokola video eno ngoba twawaka waffe genda ddala emabega n'olw'ensonga eyo tuba nga tuzze gye muli oba nga nakitubeebuuzaako tetuwaka muntu kuyingira kamera bw'obanga oyagadde ogiyingire twogere okakasa abantu ekigenda maaso bw'obanga toli willing kuyingira kamera teri agenda kukakaka nti giyingire ku mpaka naye ate toyogera bubi kubanga naffe mutumalamu amaanyi ngenda kusanga enkya oyogere bubi oba oli awo atenkera oneetaage okitegeera kubanga ffe bannamawulire ffe abantu abamanyisa ebintu ebiri ebuziba oluusi bye mutanditegedde tukosa platforms zaffe ne tubaako kyetulanga kyonna oba omuntu abadde abuze kuba nti kati yo ebeera etambula kabunamawanga oba oli awo omuntu n'alaba n'akolaki ekibeera ekizibu omuntu ogamba nti kati kantambule ngende wano nawe noonye omuntu. So awo wetuyambibwako nti otekayo ekintu ne bakira abantu ab'enjawulo ne tufuna okuzuula oba omuntu abeera yabuze oba kyonna ekiba kyakoze kyabuze naye ate mutuzzeemu ku maanyi nti ombeera nga nzize gy'oli
oba munnamawulire yenna temubuuza kimu nti just mwagala content mwagala kulya sente ebintu ebyo naffe sometimes bitu discouraging ate ng'oluusi sifa ababeera beetumye emirimu mingi tukoze nenga tetusasuddwa oba nga tetusasulwa kati omwana ono eyampadde nangamba Rozet so ntindize nenva gyendi nenzija wano eno era mbadde nyinako benva okwogerako awo nabo naye ate sigamba nti ono omuwala yampadde wadde 5 dirham taddemu obudde bwange okitegeera teyampadde wadde 5 dirham naye gwolowooza nti video ngenda kugiteekayo mugenda kola views mmeka era ngenda kola ki kulyako sente mmeka nedda mikwano so tujjewo embeera eyo n'okuba nti tweteekamu emitima emibi tweteekamu myeteeke okugamba nti bano abantu batulyako sente era kyova olaba nti abamu ba youtubers babagamba nti oba olabanga bagulawo YouTube channels ne babalyako sente nawe keera ku makyo gigulewo oba Facebook oba ki any social media platform gigulewo nawe oweereze nawe otandika okukola ki okulya sente so tulina emirimu egy'enjawulo gye tukola era nga bwentiro bagamba nti ogenda osinkananga abantu balina billion subscribers views millions views nga balina abantu bangi era nga balina abantu abalaba bayitirivu nnyo so ate nga ensi yonna abantu abagirimu bangi kati bw'otunula okubeera ku bantu ayo wagula balina billion views nokka wansi kuffe wobuuza tukola sente mmeka ate nga nabo bali basasulwa YouTube oba okitegeera so mulimu ebintu ebimu nga tubikola lwakuba nti tuba twagala ebeera nga call nga tubikola ng'olwokuba owulira ng'okyagala gwe nga gw'omuntu oba okitegeera kuba abamu kitukuliramu yensonga lwaki si buli muntu nti akirimu so tulina ebintu bingi nnyo ebeera bye tukola naye nekino n'okikola kubanga ebeera passion okyagala ng'omuki ng'omuntu so bantu bannyo betuweereza bantu bangi betukoleddeko nesikira nko ku makya ntugamba nti kakati munnange ntugenda kulangira omuntu naye tuweeyo sente bweziti obanga twali tukikozeeko oli ave agende mu comment section agambe Nyondo Media mwatusaba ku sente omuntu waffe naye nga ate oba ogenze ku page n'okebera abantu bangi betunoonyeza aye ne tubazuula abantu bangi batumyeko aye ne tukola ki tubazuula so n'abavudde mu bulamu bw'ensi tugezaako okunoonyerezaako n'omanya kiki so family naye ebeera eri ng'egala kumanya omwana waffe exactly yabadde ki kati ng'ono omugenzi kakooze yafudde agayitinga ntoyinza kumanya kituufu naye ate family nafunyeyo ka message ddala kituufu omwana waffe yafudde naye ddala kituufu kyabadde ki kati nange embeera sokola ki simanyi kati bo nga babamanyi nti nno mwe musinkana abantu ab'enjawulo bangi nti oba oyinza okubako ky'obuuliriza family nobako gy'okigamba nti oba kino oba kiri okitegeera nawe mba simanyi era mba sikola ki simanyi so bwenzijjako omwana owabadde abeera nenkubuuza nti omuvubuka ono ekituufu kyabadde kitya biki twala tugende okitegeera ate gwe nolaga nti oyogera bubi simanya muze kunya content simanya mwagala kulya sente biki tugende YouTube mukwano teriko sente kino nkikugamba tetutunulya sente ensonga lwaki tulina ebyokukola ebirala bingi nnyo so obanga gwolaba nti kuliko sente empitirivu tubalyako sente nawe osobola okera ku makya n'ogigulawo n'otandika okukola betukola ki betukola kubanga si bizibu just kutulawo okwogera buli muntu alina omu asobola okukola ki asobola okwogera naye nze mbadde just nsaba mutuwe akadde akangu okuba nti tusobola okuweereza abo ababeera batwetaaga leero nze okuba nga tonneetaaga ojja kwogera bubi enkya weesange ng'onneetaaga maybe ng'olina omuntu weeyabuze oba olina ekintu kyekyakoze kubanga tubirabyeko okitegeera so n'olw'ensonga eyo I think bye byange naye nga mpunzika ngamba nti omuwala oyo yenna amumanyiko mafa ebifaananyi byebyo bw'obanga olinako w'omulaba wonna wonna bambi famire yo okukakkana n'okumanya ekituufu ekigenda mu maaso mu bulamu bwe bitawo ku namba y'essimu 0524680778 eyo yennyini ya Nyondo Media oba eyegenda okubeerawo ku screen alesi mubeeko ne info omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebulaagiwa so yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo
kino okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okuba nga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti nga ffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'oba oyagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ng'egadde lightening tuteekako bw'onaagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza amwe bali tusapootinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.